bwe bafuna chance ejaguza bajja kujaguza. Waliwo ebintu ebimu nga tetukyalina kyabikolera kuba basooka ne basiba abantu nga babuza binaakoma nti lwaki basanyuka nga waliwo afudde. Ekyo kibalage nkakasa n'abali mu buyinza bakimanyi nti abantu baba babatereka ku mitima lwa kusirika. Basirika naye nga balina obulumi bwabwe ku mitima. Tulina kulwana kulaba nga obukyayi tebweyongera, naye kyolina omanya abantu balina obukyayi bwabwe ku mutima n'obulumi. Omuntu ojja kujja omusengula ekayumba ke yatobeera omuzze ku street guloze nti anaabeerawo nga ali kwerabira, ajja kunyumiza ne ku baana bagenda okuzaala. N'abo abalabye abalumiddwa bakyalina omutima gw'Ekinnayuganda bajja kutereka. Abantu bano tebeerabira. Omusengula leero n'atonyeza ezziga lye ne likugoberera, gwe ng'olina ssente naye nga tofuna tulo. Kivulaba osobola okufa nawulidde babadde abantu 6 yafuddemu omu. Ebintu ebimu tutandike okuba n'akabuntu nga oba tubeeremu omutima gwaffe ogw'ekifire kagulina kukomawo. Tumanyi nti tusobola okubeera mu ggwanga lino ffenna ne tujjaamu nga tetwetusizzaako bulabe tetuttiŋŋanye. Uganda etumala. Naye gwe bw'ogamba nti nze nina kuvaawo gwe okufuna emirembe, then tugenda kubeerawo nga tukubagana bukubaganye. Ekizibu kye tulina kiri kimu nti abawagizi ndowooza ba NRM mwerabira mangu. Mwe ne mulowooza nti bye mwerabidde bimukoze ku bantu bemuwagira ebikolobero bakoze ku bantu nabo babyerabira. Bano abantu tebeerabira, basirika busirisi ne beefuula ng'abatamanyi kigenda mu maaso. Kati mwewuunya lwaki basanyuka lwaki omwami ono yafudde gwe bayita Kalangwa. Sikiwagira naye tetojja kunenyaasanyusa. Omanyi buli muntu aba n'embeera ze mwe yeeyisa. Okukulumya gwe okulaga nti naye yali ayiseeko mu bulumi bwe bumu nga gwe bw'oyitamu kati. Ajja kusanyuka nga gwe gw'olowooza nti obadde oyagala nnyo avuddewo. Ate gwe kikuluma ennyo era oyagale n'okuddamu omukolako era kiwamukolako luli. Kati mbagane omunaakwata ndowooza nga mutwala abantu abamu tebajja kusitoopinga. Kuba awo we tuli tetugenda kuvaawo mwateeke eggwanga. Mwatuuka time nga atakkiriziganya nammwe mumutta mumuwamba. Abantu mubabbako amataka nga bwe mwagala. Tebalina buyinza. Kati bw'asanyuka nga waliwo ofunye ekizibu. Actually namwe musanyuka lwakuba mmwe ekyammwe nti kijja mu mbeera nga newoosanyuka nti kati nina be nalaba nga basanyuka nga mukazi wa waisu afudde. Naye enjawulo ebeerawo nti gwe kyosanyukira just kyosanyuka busanyusi nti gundi yafudde. Naye nga talina musaayi gwe yayiwa gwa muntu, talina kiyabba kya muntu. Naye kino ekyammwe abantu basanyuka nga mwabakolako ebikolobero, mwabattira abaabwe, mwabasengula ku mataka. Kati okusanyuka kw'abano kujja kulina ekikuli emabega okuko just kubeera kuyitawo buyisi. Naye nga we tuli ate nkukakasa eggwanga terigenda kuvaawo mpaka ng'eno gavumenti evudde mu buyinza. Awo we twatuuka waliwo ebintu ebimu nga tukyasobola kubisitoopinga. Omuntu omunafu bw'aba nga talina kyakukuba, bw'omukuba n'otambula n'ogwa wali ekigo asobola okusekerera. Actually engeri gyakusekeramu ate nebikuluma nnyo n'okusinga gwa mukubye. Kati kyekigenda mu maaso mu Uganda. Mwatuuka okulowoozesa abantu nti mmwe temufa. Kulwokuba mmwe bw'otakkiriziganya na muntu option gy'oba nayo yakumutta kumubuzaawo mukolako ffujjo. Teri ayagala ggwanga kubeera awo. Naye we twatuuka bwewo. Era bangi mwewuunye lwaki Kalangwa. Mmanyi abamu ku media era muli bapya oba mubadde temumanyi bigenda mu Kalangwa yakola erinnya mu kuwamba amataka g'abantu ekayunga nga ne media tennajja. Actually eryo erinnya lyatandika okubeera ery'amaanyi ekayunga. Lwaki? Lwakugobaganya abantu ku mataka, kubatta.
batta omusajja wano eyali yeesimbye ku bwa LC5 bamuteeka ne bamutuga. Kakati abantu abamu ebintu babiraba ne mulowooza baabirabira naye baba babirina ku mitima. Kyonna ekikutuukako bwe bafuna chance ejaguza bajja kujaguza. Waliwo ebintu ebimu nga tetukyalina kyabikolera kuba baasooka ne basiba abantu nga babuuza binaakoma nti lwaki basanyuka nga waliwo afudde. Ekyo kibalage nkakasa n'abali mu buyinza bakimanyi nti abantu baba babatereka ku mitima lwa kusirika. Basirika naye nga balina obulumi bwabwe ku mitima. Tulina kulwana kulaba nga obukyayi tebweyongera, naye kyolina omanya abantu balina obukyayi bwabwe ku mutima n'obulumi. Omuntu ojja kujja omusengule kayumba ke yatobeera omuzze ku street gulozi nti anaabeerawo nga ali kwerabira, ajja kunyumiza ne ku baana bagenda okuzaala. N'abo abalabye abalumiddwa bakyalina omutima gw'Ekinnayuganda bajja kutereka. Abantu bano tebeerabira. Omusengula leero n'atonnyeza ezziga lye ne likugoberera, gwe ng'olina ssente naye nga tofuna tulo. Kibulaba osobola okufa nawulidde babadde abantu 6 yafuddemu omu. Ebintu ebimu tutandike okuba n'akabuntu nga oba tubeeremu omutima gwaffe ogw'ekifirika gulina kukomawo. Tumanye nti tusobola okubeera mu ggwanga lino ffenna ne tujjaamu nga tetwetusizzaako bulabe, tetuttiŋŋanye. Uganda etumala. Naye gwe bw'ogamba nti nze nina kuvaawo gwe okufuna emirembe, then tugenda kubeerawo nga tukubagana bukubaganye. Mwatuuka okulowoozesa abantu nti mmwe temufa. Ku lw'okuba mmwe bw'otakkiriziganya na muntu, option gy'oba nayo yakumutta, kumubuzaawo, mukolako ffujjo. Teri ayagala ggwanga kubeera awo. Naye bwe twatuuka bwewo. Era bangi mwewuunye lwaki Kalangwa. Mmanyi abamu ku media era muli bapya oba mubadde temumanyi bigenda Kalangwa yakola erinnya mu kuwamba amataka g'abantu e Kayunga nga ne media tennajja. Actually eryo erinnya lyatandika okubeera ery'amaanyi e Kayunga. Lwaki? Lwakugobaganya abantu ku mataka. Batta omusajja wano eyali yeesimbye ku bwa LC5 bamuteeka ne bamutuga. Kakati abantu abamu ebintu babiraba ne mulowooza baabirabira naye baba babirina ku mitima. Kyonna ekikutuukako bwe bafuna chance ejaguza bajja kujaguza. Waliwo ebintu ebimu nga tetukyalina kyabikolera kuba baasooka ne basiba abantu nga babuuza binaakoma nti lwaki basanyuka nga waliwo afudde. Ekyo kibalage nkakasa n'abali mu buyinza bakimanyi nti abantu baba babatereka ku mitima lwa kusirika. Basirika naye nga balina obulumi bwabwe ku mitima. Tulina kulwana kulaba